We want justice. We want democracy. We want justice. We want democracy. We want justice. Kill Hasina. Step down, step down. Step down, step down. Alright, tusabile His Excellency Robert Kyagulanyi Kasita yategedde mukwano gwe yatiddwa amaziga gamuyiseemu waliko edidde abazungu aba Mexico wamu n'Abapakistan Abapalestine begasse ku His Excellency Robert Kyagulanyi okulumba Washington DC anytime from now bagamba nedda bagenda okulwanyisa ba dictators mu nsi yonna naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video nsoko jimpereka like pomazi subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwalino nkugamba nga tetunabagenda wala soko typing mu comment section awo RIP Herbert Kunda ono nga yayamba His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga akola ki afuluma eggwanga Uganda era nga mu intelligence okubikwatagana n'eggwanga Uganda oba government y'eggwanga Uganda biki byali yagala okubeera nga emutuusaako kati His Excellency Robert Kyagulanyi Kasita yategera bagala okubeera nga bamusiba oh my god yasobola okubeera nga ayitamu mpaka mu America hajali wetwogerera sawa zino si bigambo byange njagala osokuwuliriza biki ebyabaddewo wali ku holiday His Excellency Robert Kyagulanyi nga wayo speech ye eri abannayuganda naddala aba communities y'abannayuganda bonna bafirika balala basomali babaddeyo twalabeyo abannakenya abatanzania kitegeeza ki he is leading a big community at that side sokolaba video tumale tweyongereyo مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Eid Mubarak, ladies and gentlemen. Luno lunaku lwa mukisa mwebale nnyo okusiiba njaba kulisa ekisiibo nsabe ne Allah abawe empeera ez'okusiiba naffe tuzigabaneko kubanga manyi twobeera bompi n'abantu abafuna ebirungi n'abafuna ebirungi. First of all, to the Muslim community here in Washington and all over the diaspora, thank you very much for holding together. You inspire me, you inspire us very much. Like the Sheikh said, the Islam is indeed complete way of life. Mutwegombesa the way you hold together. Tubadawo ne babinga twegomba engeri gye musabamu, engeri gye holding together, and we celebrate you. Gamuganda wange Yusuf bayogeddeko twasoma naye ku university. Naye nga nze siina fujjo nga ye yewe fujjo. And I'm glad you talked about it. It's important that we fix home. Some of us are home because we want to fix home so that these children can come back home to a better country. Nabagamba nti no His Excellency Robert Kyagulanyi tibamulaba nga president just wano mu Africa oba wano mu Uganda wabula ne mawanga amalala ebyaddala bamutwala nga symbol of respect. Abatanzania bamu bamwagalira no ddala Abakongo bamwagala, Abasudani bamwagala, Abannakenya bamwagala. Oh my god, he is such a lovely person. Nkugambye kyovola bono Herbert Kunda omunyankole super avyaddala ku ludio olwa President Museveni olaba asobola okwefuulira bali nadda ku side His Excellency Robert Kyagulanyi kitegeeza ebyaddala akasajja kabadde kagula si bigambo byange ngenda bwangu playing ino video y'omukulu amanyikiddwa nga Dog Nation nga abikunyole ng'ebyabaddewo era ku budde ono Kunda yaani nyongera okujjukiza gwa channel subscribing akadde kaje personalize kateke mu latest updates singa bino obirengo bifuna mu budde sokolabe nyongera okujjukiza subscribing. Omwami oyo gw'olaba yataasa omukulembeze waffe n'amulabula okuva mu kifo kye yali alimu nti vaawo genda ewalala ng'akizudde nti abatemu ba Museveni bagenda okumutuusaako obulabe. Wabula ekyembi bamusse bamuyita Herbert Kunda abadde wa SFC baraidinga amakage ne bamutokyalinga paka lwe yafudde era yafiiridde nakasero mu ddwaliro. We salute you brother omulimo gwonna gw'okoledde enkyukakyuka naddala okutaasa omukulembeze w'eggwanga addako essuubi ly'abannayuganda lyokka lye bayina. Wabula ne twongera okulabula mwenna abali mu bitongole ebyokwerinda ng'olina akakwate n'enkyukakyuka bo yongera okwebeereramu. Tojjayo gaadi mu bbanga buli ssaawa beera ng'owanise gaadi kuba twakizudde bano abasajja batiitiizi bagenda bakebeera buli maka g'aba SFC baagala kumanya ani abadde ayogera n'omukulembeze.
ani abadde ayogera n'enkyukakyuka kati making sure nti essimu gy'olina yonna ng'ekwatagana ne struggle gijjewe wakaawo funawo ogiteeka beera ng'otambuza emirimu gya struggle mpola magezi mu Rabadaba style paka lwe tulyenunula bannange tusima emirimu gyonna gye mukola era mwongere okwebeereramu buli munnayuganda yongera okwebeereramu nga bwe tulwana paka eggwanga lyaffe nga likyuse era mwami Herbert tusiima empeereza yo yonna gy'obadde otuusa ku nkyukakyuka ne tusiima ne famire yo era twongera okubasaasira nti bino byonna bano abasajja bajja bisasulira buli yakikoze yenna ajja kisasulira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Malina okussa ekikoowe okuva jjo n'emisana ga leero mulaba amawulire gaali gayitingana ku mitimbagano nti omu ku basirikale wa SFC amanyiddwa nga Herbert Kunda yafudde mu ddwaliro Nakasero. Kituufu Herbert Kunda yafudde naye enfaayi n'ekyamusizza temunnakitegeera kankibaviire ku ntono. Herbert Kunda abadde musirikale nga akolera mu ggye erikuuma nnyanja esofeeri ne famire ye abadde muvubuka muto myaka nenga mvubuka Munansi Nakabala mvubuka ayagala eggwanga lye era lirwanidde akaseera. Alright, nga tubitedde ku mabbali David Lutalo n'okuvaliro havuddeyo bambi naye Uganda yagamba nti n'abamidiya batamwagala era ebyaddala atamanyi kiki ate bakola naye nga mazima geegaliwa olumba His Excellency Robert Kyagulanyi abantu basigala bakwagala. Imagine omuntu nga David Lutalo yayimbanga mirundi 10 mu wiiki emu ng'akola obukadde obusukka mwana. Oh my God, that really hurts. Si byakwogera njagala osooka omwerabireko naye nga tetunagendayo nyongera okumujjukiza Haji Haruna walinnyo okulumbirirwa Gwinanguli n'ebizibu namba ze ziri wasembyeyo 20 wamu ne 52 soko mwirabireko tumali tuyongere n'ebya David Lutalo yekennyini amaziga nga gamuyitamu bali amaze omuttira mu makaage ng'ekyamusizza ekiri nti Herbert Kunda ono y'omu ku bavubuka abadde nkwatangabo era y'omu ku bavubuka abatemyako president nti bagenda kunyiga essaawa yonna olunaku lw'omala okulonda n'amutemyako n'amulagira ng'omusajja omukulu asobola okwetaasa abeeko waayita. Kati Herbert Kunda ono bamusse naye ng'ekyamusizza mukitegedde ye yali yagaana okukola ebikolwa by'okutta abantu era y'omu ku bavubuka abadde mu SFC abatemyako president nti w'omalira okulonda bo bagenda kunyiga era president n'asala ng'omusajja omukulu amagezi n'asobola okwesikamu ng'omuntu omukulu. So ono abadde comrade waffe naye mukama watu yasazeewo yono. So mwenna omwami ono yoyo mwenna gumulaba oyo adde musajja Munansi Nakabala tali muwadde omusaayi y'omu ku badde batemyako president n'amugamba munnange bw'omala okulonda noonya wooyitanga omuntu abasajja bano bagenda kutta era president lwakimanya naye nekolaki naye neyeeryawo over n'abaako waayita mpaka okutuuka gyali olwaliro. So yoyo comrade Herbert Kunda gwe basobodde okuba nga basse. Message ebadde ku mutimbagano esomibwa eti shock and grief have hit Uganda's Special Forces Command SFC following the sudden death of Herbert Kunda, a trusted VVIP protection officer attached to the President Museveni. Kunda passed away yesterday, Thursday, March 19th at Nakasero Hospital. For Nakasero Hospital. Unknown for his calm, sharp mind and professionalism, he was a key figure in President Museveni's close protection team. Colleagues described him as a dependable and highly skilled, while family members him as a loyal, big-hearted and devoted man. His death leaves huge gap in both security, fraternity and his family.
Comrade mukama akuumuza mirembe njagadde otegeeza public ne bannayuganda mwenna mumanye nti bano abasajja balina bingi ebyokusasulira mu kutta abantu mu ngeri gye bakolamu. Sina kingi kyennyizako okulira Comrade, I salute you n'abalala. Kati bangami bategeeze nti mwena ba Comrade abafuutu soja bali mu bitongole by'enjawulo. Waliwo raids ezigenda okukolebwa Muhoozi Kanyerugaba. Bw'omanyi nti oli mu SFC ng'oli mu UPDF ng'oli ku lanka ez'amaanyi ng'abadde bakulinamu ka doubt teronyibinyike mu nsuwa oteme. Bw'obanga obadde mu SFC oba mu magye nga bakulinamu ka doubt